wano wayisa obufumbiro oliwa nga nkwasa mukama wange akazindaalo kano mukama wange nsaba okukulopera nti mukyengera tawuni kanso muli bangi nnyo abajja olw'okuba Kyagulanyi Ssentamu Kapita lw'amaanyi go nga kati bakyuka bagenda era amanya mbadde nsaba munzikirize nze amanya genda gakwasa wayisa omufumbiro nga mwe muli ne chairman owa National Unity Platform Kyengera Town Council eyakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawaanya ku district ne ku town council Kyengera ye Ali Edris Senyonyi wajjanga maaso go olabire ddala ng'omulabe ne bwalijjanga yeesiize amata yakwongera kuwa lisiti y'abalala era olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musaale nnyo ku nsonga eyo tetujja kukkiriza bintu byatuleeta twajja na mulamwa gwa National Unity Platform abakyuse ne balya mangu tukkirize baliire ddala bagende balye ffenaffe abali empola tusigale n'abantu mukama wange nsaba oyogere ku bantu b'Ekinyerere wano enduulu ennyingi ya pulezidenti Walukaga Mathias duka ekibabo obooluganda omukama mulungi ekiseera kyonna mukadde waffe faada wamu n'abatambizi buli nabo mukadde waffe Supreme Mufti ewummula n'abakwerekeddeko bonna muganda wange era mukwano gwange omulodi w'ekibuga Kampala bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament Honorable Segona Honorable Baagala Mwanyinaze Honorable Kayemba Solo Honorable Katabazi ba mayors ab'ebitiibwa mwenna basebo ne bannyabo mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abatuuze n'abazze tukungubagirako mwenna mikwano gyaffe na mwenna balabe baffe abamu beekanze bwe ngambye balabe baffe naye tetusobola kuŋŋaana bwe tuti bangi nga tetulinamu balabe ate akaseera k'okuziika omungereza kayita moment of truth njagala nnyo okubeera ow'amazima mu biseera ebyetaagisa amazima basebo ne bannyabo wakati mukungubaga tusinkanye leero okwerekera mukadde waffe tukubagiza muganda wange Walukaga omulodi yabadde annyaniriza mu buddu nsaba okutegeeza muganda wange omulodi nti siri mugenyi mu buddu ndi waka naye sikubeera bubeezi waka ndi ku kaalo infact nze nyina obbaaniriza nze nakulira awo Matanga ewa jjajjange Ajati Aida Kyosimbonaanya mwala wa Haji Musa Galyenkanawa era okusooka okulinnya mu kibiina awo Butende amazzi twagakimanga awo mu Kikoma bakojjange bali awo Kamutuuza so ndi mwana wa kuno ate nazaalibwa era kumpi wano nazaalibwa Nkozi mu ddwaliro kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe kitalo nnyo baganda bange olwaliro tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye nze sammanya personally naye namanya ezadde lye ng'oggyeko erinnya Walukaga okula nga tuliwulira mbasambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka bamukwano okuba twasinkana mu kisaawe eky'okuyimba naye ate Walukaga yali wankizo basebo ne bannyamo mwe bannabuddu kambasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kikopo kyokka naye buddu ebadde nga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba eno buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo ene buddu gye waaba omugenzi Amani basudde Semakula
era mwenna bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo basudde gye yalina kyanaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe. Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga bayimbi ab'enjawulo. Njogera bwe ntyo kuba tulina bayimbi bannaffe wano. Mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka. Twalina abasajja nga Christopher Sebadduka baalinga basomesa nga tekikwetagisa genda mu ssomero, kikwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudde waka. Bwekyo bwe kyali ne kubasudde. Bino byali byamagero bye tuyina mu ggwanga lyaffe. Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Baliki Spices fe bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa w'oku caayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, tea masala, jinga, mixed spices, muchuzi mix n'ebirala bingi. Kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Baliki Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma abamu ate nammwe bali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana. Baliki Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerere Kirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 214. Baliki Spices. Akawowo.